yaliko omuyimbi kati YouTuber. Naye bw'obanga obadde ogeberera nnyo nga of course ng'oli mu entertainment and media and all that. Tulabye ennyimbo za Eddy Messiah ye muntu abadde y'omu ku ba YouTubers twali tumanyi nti yavaayo n'ategeeza eggwanga nga bw'awagira gavumenti eri mu buyinza NRM. Era yakuba nnyo NUP eyo n'abulujja abuluza. Jesu wakuba yeekwata yo bweti n'enywera. Kaakati olunaku olw'eggulo atwalabyeko omukulu oyo nga agamba yagenze ku kitebe kya NUP naye abaana abo ne bamuyisa bubi ne bamugobayo bubi nnyo. Eno nga sinnabakola komenti yange basooke batuwa emboozi eyo. Abali ku kitebe kya NUP ekya Mwami Bobi Wine babadde banzise. Obadde awo omutima ne gukugamba kangendeko ku kitebe kya NUP. Kye kikuba guddoli okugende ku kitebe ky'abakulu. Nava Sweden nga nzize nga njagala kufuuka memba nakyagala dda kubanga nze sagala kuwagira nga siri memba. Naye njagala nfuuke memba mbeere omujjuvu ntandika okukola emirimu gya NUP. Kati nendowooza olwaleero nti lwe lutuufu era nkedde bulungi ne ŋŋendayo. Kati Eddy mutwe wandabidde n'akuba omulanga bonna ne bayimuka ne bajja ne banzingako n'embeera wakati. Ono akusitudde ono akoze bw'ati ono asuna nga bw'obimanyi ebya mob justice. Kati bakusunyeeko buli kimu bakinkoze naye tebankubye. Obadde bulijjo oliwe NRM amangu ago ozze okomyewo Uganda ogende wewandise mu kibiina kya NUP. President Museveni yasooka mu NRM n'ajoyininga ebirala paka kati wa NRM. Babeti Namboza yasooka mu NRM n'agenda mu DP kati wa NUP. Lwaki nze siva mu NRM nange nenjoyininga ekibiina kye njagala mba nina musango nga balala bakikoze nga njagala kujoyininga NUP. Kye kyakujje mu NRM? Njagala kubeera mmemba omujjuvu kuba ndi musajja mukulu. Anti kati kyeneebuuza Eddy Messiah kye kyakujje mu NRM? Sinnaba kuva mu NRM. Kati okima ki ku NUP? Sinnaba kuva mu NRM naye mbadde njagala kuva mu NRM. Nze sirina musango gwe nali nzizizza mu Uganda wabula omusango gwe nnina nti navaayo nenjogera amazima nti mpagira NRM. Nze siwagira NUP nekyogerawo okuva mu ntandikwa sigamba mbu neekyusa. PTA Daily Stab, I'm eating taxpayers' money. That I went and saw Salim Saleh. Yes, I went to Salim Saleh. People die from chair. People dying. People dying like a flies. People measuring for fires. People cry day and night. People die of hunger. Everybody say hunger, hunger. Oh, mothers say hunger. These are Eddy says so hunger. Even if father say. Enamba yali yasaba kimere. Anai kaka yale ne Eddy Messiah yaze tusesa kale ekitufu kiri nti nno omuntu asobola okukyukira Eddy Messiah abawadde ekyokulabirako Namboze yakyuka bangi nnyo abakyuse naye okyusa otya bwe mba nina mukwano gwange kale omuntu yaliko mukwano gwange nga twayawukana ng'era buli omu abadde akimanyi nti hafi ne gundi tebakolagana mba ndi awo ng'omukulu atuuse ewange amazima ga Katonda mu ggulu yonna gye mbeera ndi byonna byogera amaze fuluma kikomera byonna byogera amaze fuluma kikomera kubanga you can't just come to my house mbu n'obanga ozze ku making a peace olina okubeerawo process either oyina enamba yange ey'essimu nti onkubiddeko oba nze kennyini nenkuinviting nti jangu eka twogeremu ate era at the very least is kusinkana muntu wuwe bw'ojja ewange n'onkolerayo ekintu okitegeera. So I think waliwo emitendera omuntu yenna naddala bw'oba obadde okuba omuntu gy'olina okuyitamu omuntu asooka ku trusting nti ddala
kale kive ku ye ensobi bonna obuzibu bwogera omutuuzaako ensobi eve ku ggwe tiakutrustinze then ate gwe bw'otuuseewo n'obaako obulabe bw'omukolako so naye abaanamu mwasunye Eddy Messiah nabalabyawo nga mufulumya mumukute muzinzeeko oli asike olaba nti bamusikambula olaba okumusuna olaba omukuba baana mwe muli violate aba NUP tomuyinza kuba muntu we muti Eddy Messiah addayo omuzannyo oguluke buto anyway abantu bano aba NUP kyetulina okuba I mean they've been labeled as babaita batya hooligans yes lyerinnya eribaddewo nti bali labeled buli kimu ekikolebwa hooligans gundi oli amusajja gwe baasiba oli yajjako n'akubawo ekyasa ebiseera eby'obululu yajjako offices abo abantu si papa emboozi eyo neekomeewo tetwalabako bahooligans banne nga balina kye bakola kakati bahooligans mu bagenda empola already balina erinnya lyabwe maybe they are trying to make their name clean ate kakati naawe Eddy Messiah abantu bw'ovumya ebyebivumo byonna ku mugambo gw'oba tokomokedde ku mutimbagano ate otambule butambuzi ng'ogenda ewaabwe kakati nze mulaba waliwo omuntu kibi nnyo okwogera kale like we had a fight naye eyannumba aye ne muyisa bubi nnyo edda kale emyaka gyange egyo ne mubirayo naye era twagenda ku polisi nga ndopeyo bamugamba babadde olumba waaki kyekibuuzo wabadde olumba waaki at least twesange mu neutral grounds awo polisi ffenna etutwale so mu ngeri yonna tulina process gy'olina oyitamu to make peace with someone gwali oyawukanye naye naye ate togenda wuwe kuba singa afuna ekizibu oba gwe n'ofunirayo ekizibu mu ngeri yonna guba gujja singa ggwe emboozi ya batuddizeeyo kayimba Salim Saleh. Yes, I went to Salim Saleh. People die from chair. People die. People dying like a flies. People measuring for fires. People cry day and night. People die of hunger. Everybody say hunger, hunger. Oh, mothers say hunger. Mr. Eddy says so hunger. Even if father say. naye munnanga nzijukizaamu Ronald Mayinja kati olwakyuka ddi abantu batandika ddi obutembeezo olinga nedda the message that is in the song kubanga olabawo nga bambi yabyayimbangako people are dying of hunger people are dying in jero tulabidde ennaku mu ggwanga lino ate omuyimbi oyo twali mulabyeko ddi alyoka alagenda ku kitebe kya NUP sitaani alina ettima owamma we tweyongerayo kaakati olutalo lw'omukulu